nungi kale banafa abantu b'emulungo fish fly wetujja onnako olw'enkya BBS fina team yonna wetugenda okubeera awo so mujje tubeere nga tulya ku kyennyanja abagagga mujje munyige mutugulye ku kyennyanja. I know. Nawulabi ankosha kambuzo mulungo side ki sondoza agenda kujja kyemwagalako nze nasemba mulabanga alina ekimotoka kya toy wekiti kyavuga toyimanyi bino ekya remote ekyo kati ng'akivugira ku remote kati ng'ajja wali ku magic parking ne bamuwa ebinyeebwa bye ne flasika ya caayi n'asooka akivuga bw'ati nekyamba bamanya emulungu waggala bukyali. It is more of a day activity than paka sanga mukaaga so mujje nga obudde bukyali temujja nga mumaze okuva gye era ndowooza audience y'emulungu bakimanyi mujje tunyumirwe tubalaya tugende muli wansolo abagala tweyungako just kujjala ku batelefayina so eri watuggalawo bukyali mujje nga obudde bukyali kale waliwo emboozi eri ku social media etrendinga waliwo omuyimbi omukyala yagenze ku show ya Asha yabaddeyo anagenda nga yambadde nga nagenda nga yambadde akagoye ke aye nno olwakwate tusobola kulaga amabegaawo kati buno buyita wano kabadde kalaga amahanyuma amanyuma gabadde bweru amahanyuma gabadde bweru kati kanate katimba kati bam nga ogirabako bulabi. The bam was outside. Kati omulenzi we jali taata w'abaana agenda okulaba nga nakazadde w'eggwanga lino alolaba mukyala we ali ayambadde tayambadde n'agenda ku social media n'ateekayo post eyabaddeyo kolimya gizumingemu kaawo n'agamba we live in a generation where a man of a family does not want the wife and the mother of his kids to showcase booty cheeks to please others, and he gets told how much of a hater he is. This is my family and my representation. I have standards and no. Okay, this was a continuation of what he posted first. Yes, standards and morals of what I believe. I rest my case. Nebwobireka tubireke kubanga ndabo budde bugenze lwakali lwakwera sigwa bitegedde nnyo kiri awo ne tugendera awo tuli mu nsi weya mudwawensi asya agamba ng'omwami yenno sobola owulira si bulungi omukyala wo ogenda nga amahanyuma gali bweru yo mahanyuma okusanyusa abalala naye alina kyasosero posting nga towandifulumye ng'oyambadde bwotyo naye olinakubuuza mu bantu bonna wakikyatadde mu kale mu group ya kika kyatadde ku social media kuba yo omukyala agamba teyagifunyeko mu inbox kitegeera omuntu wogenda okwata post n'ekya ku Facebook nze ntegeere ddi ofaanana nga Sayima atasibye zipu n'okwata post n'okwata n'ogenda n'oteeka mu group ya BBS Sayima siba zipu era nze bwenzigira mu group ningamba nayo olina understanding bulungi waki tozze mu inbox yange kirevawo nga mutono I think your clever is not that enough waki tozze mu inbox yange nungamba nti emotoka enate fuluma garage because now here wamano tuyina motoka kyakagali wano tuyina cases bbiri wamma bannaye akaba wano tuyina cases bbiri omusajja yandibadde akomentinga ku mukazi we kyayambala asobola n'osalirawo n'otegeerera kubanga ekitiibwa ky'omukyala ekitiibwa kyo kikikwamutinga ku kitiibwa ky'omusajja teri omuntu obeera nga oli mufumbo mukazi omufumbo wakyayambala bwatyo n'omusajja bwe kiri lwakuba nti maybe abasajja kiyinza okugenda ennyo mu conduct otamidde okoze eki kwera omusajja otukira okwambala kali akapale ka gundi yani ono eyali ku TikTok yayambadde bakasikako uno omulala ali ebweru ali mu LGBTWXYZ kakayima kamwana oyo yagwa bannayo obugulu buli bwabwe kuba wotukirawo kati tuba tumanya kirala nnyo ennyambala y'omusajja tekyakubeera mbi kakati kitegeeza nti nno the fact that oli mufumbe w'omuntu buli kyokola kiddayo omwami wo kitegeeza nti alimenti okukomentinga ku kyokoze eki kyoyambadde naye ate era buba bunafu okujja n'okomentinga ku social media ekibuuzo bajja tugamba yavuddeyo olabawa abugula olabawa engeri gyaweerezaamu message ekyo nga tetunabatuukayo
kubanga abantu abamu kye babadde balowooza seyimu bannaye I mean you're supposed to support me actually ono mukyala muyimbi ayimba za buseego abayimbi bambalamu bulalامukko nedda waliwo okusoomooza waliwo n'okulagako kakati uyo mukyala n'omala n'ogenda bugenzi ku masomero ge n'ogamba nti draw for us the batak of this artist buli omu asobola okukakuba kubanga nze njalowooza toli insecure ebbubanga libasusse bannaye yesinza okutambulako obutambuzi bw'entiga anti ekitiibwa ekifuula omusajja bakazi kyemutannamanya ekiwaganyaza omusajja eyo n'azimba n'agamba nze bba wagunjo w'amaanyi n'amuyimusa n'omweyimusa ye kwe kulowooza nti ye kyamanyi ku nsi yekka yakikola ki yakimanyi kyovala nti omusajja ekisinga okumuluma si lwakuba nti no bayagadde ku mukyala we kyembadde ndowooza nti nze nkimanyi kati waliwo omulala akimanyi era ne bw'oyenda ensi yonna n'ogimalako naye nga bbawo tamanyi yajja kusigala nga esitiimu eri waggulu ekita esitiimu y'omusajja kyekirowooza ekyo nti ekibadde kinneesiguza waliwo n'abalala abakimanyi ekyo kiruma omusajja si buli muno bunafu bwonti ebbubaawo olajalowooza banno bandabyeko olwofudde oggwewo wabula kino ekimuwaganyaza gwe bakulaba ng'oyambadde bw'otyo oba ontegeera oli n'agenda social media n'agamba bana ekinabbanja ekyo kyamaanyi kati bbawo kyagamba batenda kino kakati nze nno mu ngalo 5 kati singa okwala no exposing ekyo kibatendereza abatakyalina erisaidi erikyawazimbira wagambira nti atakyalina kyayogerako nekyeyandibadde abalimba nti oyogola ola mumutenda ayambadde kati ate nze nina oligino kati naye oligino ogimugjeeko naye ogiwadde ensi tetulowooza muno muba mutumazeeko nnyo eddembe akati obufumbo ng'obuleka usually n'olumu engeri gyowanfuna osanze Lydia Jasmine nga bw'ayambala Shiba nga bw'ayambala n'omwambala naye nakkiriza n'afuuka mukyalawo lwaki ate otandika predicting ennyambala ye nga tewamukwala naawe obiraba byayambala and life is a cycle nakusanga ku level ya kumansula ne tukkirizigana tugende ku level eddako unless nga gwe oyagala kusigala wali life is a cycle ova mu G n'ogenda mu lava n'ogenda mu pupa paka mu adult kati gwe mbangu enkusanze mu pupa njagala oyambuka ogende mu adult ate n'oganya mu pupa awo tulina okuvaawo life is a cycle ne wemba nakusanga ng'oli malaya ng'otunda ku level ku cycle y'obulamu bwo awo wali olina otutuukawo ekibuuzo ayuwiringa okuvaawo that is life now communication communicating otya in case I've done something wrong force ina kuba personal nogenda aba inbox ina omwemulaba nomukola kino nga ye ya receive nze nga ye then bwagana then nogattamu abalala because bw'okitwala ku social media ate bw'okyongedde wayinza waliwo n'abaladde tebamulabi nga si bafollowa we nga gwe bafolowawo kuba olaba kati abannayuganda tubiyingiddemu twabirabidde ku social media netwandibadde tetubiyingira namu kakati ne musajja naye ya overreact nze osanga naye ayagala bwa serebu nga kyamuluma wali abasajja abalala babadde baba comparingako waliwo awards Sierra ne Russell gyabadde bagenda ba celebrating nze n'emyaka oba 7 mu marriage yaabwe Sierra yayambala akaguwanga mu mundo okalaba kungulu kuliko katimba they've been married now 7 years era balaze akafaananyi nga ye Russell ayimiridde wabbali mukazi we bamukuba ekifaananyi ye talina kyeyavaako ne bagamba abasajja betwagala muno mubeererawo kati oyo omusajja ye aba tayagala mukyala mujja kweno stage muzza ku stage eddako kati era nakyo kidde eri gye mwatandikira kika kikya relationship kye mwagala okubeera oba mwatuuka butuusi ne musirika busirisi mwe mulowooza ebintu bigenda kwekola byokka oba okitegeera gwe omusajja actually n'omusajja mu relationship olimu ngaani gwe musajja we waka oba kindeese still lwakuba bano bali waffe still badraginze nnyo akafaananyi ka Shila Gashumba alina gyali eyo ku vacation era naye yakuba entimba nga buli kimu okirengera bulungi kati mu discussion eyo abantu ne baleetamu nnyo tiye nga Rickman asirise ekino ekyokubiri oyinza okuba gw'osibako oli gwowa example nga niye si mukazi we nga just next of kin we neighbor we nga just yafuna neighbor we ono yafira kubanga ye mukyala we I get it timuntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu programu Sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe